ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga ekya Uganda Muslim Supreme Council kifulumiza ebyava mu bigezo bya Idad ne Thanawi eby'omwaka oguwedde ng'omukolo gubadde ku ofiisi z'ekitongole kino e Kabwempe. Ssaabawandiisi w'akakiiko akategeka ebigezo bino Dr. Ziyad Swalihi ategeezezza nti ku mutendera gwa Idad amasomero 59 ge gaakola ebigezo bino ate ku mutendera gwa Thanawi amasomero 30 ge gaabikola ng'omugatte byakolebwa abayizi 2019. Abeewandiisa okukola ebigezo eby'omwaka 2022 baali abayizi 1451 mu Idad O level ate mu Thanawi A level abayizi baali 568. Ono ayozaayozezza abayizi abalenzi olw'okubanga be basinze ku bawala mu kubikola. Abayizi abalenzi bo bagatta bonna abayise babadde 938 ate abawala abayise babadde 403. We encourage Muslim schools to stick on a unified syllabus from primary level to advanced level. Yes, abawandiisi w'akakiiko akatwala ebyenjigiriza ku Uganda Muslim Supreme Council Juma Bakit Chucho nga yabadde omugenyi omukulu asiimye gavumenti olw'obuwagizi obuweebwa amasomero g'obusiraamu. This Thanawi students are becoming now the leaders, the district cadres. They are going to solve problems. Oluvannyuma ebyava mu bigezo bikwasiddwa Chucho wakati mu kuba takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.